Omuli eyo amuli mu ibendolendo ery'abawalabu abali bulene ebweya mbategeeza ng'ennaku ed'omwezi 2 omwezi gwa September tujja kuba wano ku Ramada Hotel opposite Leaf Mall ku Salaudin Metro Station nga we tujja okuddaguliza ebikuddugo bya Baba Iseife Kyabazinga owokuna nkani bye tweta amatiikirage oba mu luzungu mu lunaanimbe bye tweta coronation of Kyabazinga tujja kuba nga tubizaguza ku lunaku olwo mwidde tubeewo fena nga tuli kusasula enusu 10,000 buli ali kwidda kuba nga aba mu biddaguzo ebyo ajja kuwa enusu 10,000 nga ku 10 okwo kuliko ebintu bino wammanga kujja kubaako ekifo kye tujja okubaamu Ramada Hotel kujja kubaako okulya ebyo byayenda okulya byonna mu lusoga bye beeta buffet byonna bijja kubaawo ku 10 okwo ku 10 okwo kujja kubaako okubona amakina amasoga kwegamba nga abasoga nga General Secretary omwana okuva Iganga mu Kigulu ali kusinganwa n'omwana ow'emayuge yebeeta Muhammad Kawanguzi mukitegere ekintu ekyo bona nabo kati nze mwene kamakoogera tulijja kwogera olulimi olusoga olw'ebuziba lule lwende titwenda luno olulimi lwaimwe lutali lusoga tujja kwogera olulimi olwo tulubanumikize n'omwami yebeeta Jero mwidde mubeewo tujja kuba n'amakina ng'omukyala yebeeta Momo da Original ng'ali kusinganwa amakina n'omukyala yebeeta Senga Madina mwene myaka all the way from Bugulumbya so mubeewo mwidde mu bungi omwana Kabeeda Kambedda omumbedda ow'Iganga ng'alijja kuyirya amakina n'omwana yebeeta Fatuma okuva e Mayuge mwidde mubeewo mutasubwa wosubwa ku luno ojja kuwanga ito kino kijja kujja kiweemu paka abasoga kuwa busoga nife wano ninze omwiseiwunkwe omuwologoma okuva emayuge Rwanda Ambassador Abuluya tubakoowola kumatwikira agaiseife Kyabazinga nga tulibyagadaguza waneeno mu UAE mu kibuga Dubai mu hoteli gyebeta Ramad opposite Reef Mall nearby Salaudin Metro Station endambala abashala tujja kwambala gomesi abashaliya oba kateweya abaami bambala enkanzu okuweesa obusoga ekitiibwa nesuuti asoboire okutwala gyento kale twagaana nayo okuyingira enusu 10 ekyadirahamu oba mitwalo 10 ebya Uganda buli mutwe kuliku okunywa okulya okusanuka n'okukulira ku Baba Kyabazinga amakula mwena tulikuleeta mwidde mubeeyo oli musoga oli muganda mwena mwidde tusosola mwena mwidde olimi balunga mu Nigeria munagana muyindi kupatani nzejja kuleeta obulijje muti alina bona tubasangalire kubanga okuyisa ekirala n'amaanyi abasoga kuwa busoga mwena muleete kasaba mbale ekomesi obusoga ekitiibwa kuwa busoga libusoga tubaniriza banange mwidde nife abeisemena okuva ebujira ab'ebugweri tubaniriza bana mwidde tubakiikirire mutalwayi Baba ali mwidda asagambe tujja kusagamba yueyegenye muliro Baba ng'alimu tujja kuluma omukolo tandika saawa 7 eddamali ag'ekyemisana wetumala okulya tuli kujja mu after party ebifa mu after party onaabiidi eriyo okulya okunwa amakina okudaguza ebyo tyabu osobola okweyambula osobola okusinzira wano e Dubai mukigangu ekyo n'ekigangu kyeife wekyama kigangu eyawanga Baba Makutumu yagitoola kukyala Biyemba Aisubi bagitoola Bugabula kati oba ab'ekikulu bataakuki ku kigangu ekyo tidi tina abakizimba natuse
sabe irimbi babashikirire bakagwa abagonzi nga ninza ku mwene mutabani wa Ntumba ndi ku Miss Fall Matata irimbi ku Mterere banange olwaleero ndijje nga ndikwenda okubakowola yemulimu nokuva ebule nebweya nti tuli basangavu okubanga ntuzaayo ebbanga lyanakumbale bubali tilikawera mwezi era ng'olwaleero twidye okubanga tulina okukwogeramu eivuti mu mbeera ey'okubanga tumafuma awalala n'okwetaba naife baide batwegaite kubona bambeza bano bana banerengeta okimusota kwakeribula wabona abalangira balino kitabusembe olwaleero nenuguna kwe December yo obanga ukali kujja okubanga okola ki nga ofuna tiketi yo onaba okozeeki ogwire nalo kubanga bana eriyo n'abatoolo bali kwida tulina abatoolo tulina abaganda buli omu ateriyo mpira gw'abatoolo nga biwaire mutasubwa banna jakuninaku abatoolo n'abasoka bakagwa abagonzi kulwange enkiikirira ab'ekugabula bonabona abali mu ggwanga lyaitali nkane mmerere nga kubagabula kwenja okusinzira okukowola amasaza bonabona agasigaire abusiki abakooli ab'ekigulu menani ndekani ab'ebasakaima oli musoka owajimanyi oli musoka owesaluyanga oli musoka owadubayi oli musoka medani owabudabi wabanga atuse wano ate nga asobola okufasinalisire kikumi erira mu kikumi ky'emikoba wano bibajja mukikulu eganda gyekitwali iwe wadubayi kale abasoga olwabusoga tuli kubakowola nti mwite tubeewo fenafena nga tukiza amateeka agomu n'omulala ena kwenda omwenda bakwenda walikulabana kukote omwaka omwene kale kasubwa atitegeeza namwe abazungu nakenerabire obanga olina omukunda ng'olikwenda kuwoobwa nziseeka ndiwo era nikanzudde nga ngitairemu tuida kubawoobwa benda okubawoobwa abalezi ab'omusaala sogalana batimutu batola tujakuba n'abantu libasoka kale wali eyo omuganda omwezi ogwomwenda endobona ekinabaawo oba omulala owirala waffe bakomeka ate kuwabyadengema kuwati nga tukuwamya olusoka